Basawa kujemera kibiina na principles zaakyo na kirubiro kyakyo, but unfortunately abantu benyini bamulaba yokuyanja y'abantu bakyayagala okuweereza abantu, so sisobola kujemera abantu bakera ku makya ne banneesiga. Manyi bino ebintu bya kaadi bizibu nnyo, lyakera nakuma kaadi bane bakuma kaadi bane banyugwa n'okusingira ddala bagimya ati tebatwala mukisa kugenda kunyonyola abantu. Kigendere nti results ezange zezaabya ku social media zokka, vetting yange yokka yaliki live. Ekyo si kibi, nkyali freedom fighter era nkyawogera Kyagulanyi Ssentamu nga president 2021, naye nja tutegeragana nti bwetuba mu kibiina waliwo ebigendero by'ekibiina tugezaako okujja nsi yaffe kugikyusa, kubbulula abantu bajja we freedom fighters. Ekigendero kyaki ky'amaanyi g'abantu ne bikuwamu, naye nange nina ekigenderero ekyange ekyokuba nti nkulakulanya Kampala nga ki Kampala. Sijja kujemera abantu ate sigenda kujemera Katonda ku nsonga byonna bitukola Katonda yatusobozesa. Katonda yakera ekyanandita ekirowoozo nti nyambe bannakampala ku Kampala, kati nze ani yajemera Katonda? So kyonna kyekiri tetuyinza kukumulama abakulu abali mu ofiisi ezo. Okera olina agamba mu gavumenti emwemesa okukola emirimu. Gavumenti egaana nga kuleeta foreign investor, gavumenti egaana nga kukulambula mirimu kulabo bagikolebwa, gavumenti tekugaana nga kuinitiatinga business z'abantu, kola strategies kulakulanya business z'abantu. Oba gavumenti yagaana okukola ate omusaala otwala gwaki nemutuuka ne mu kkooti bakuliire. So ebintu bikooye oyo nonsense tubuvuddeko. Twagala delivery of service eri abantu. Genda ekiruddu olabe health facilities wezifaanana ng'ate eddwaliro lyaki lya mu Kampala, genda emulagolo bifaanana. Twagala ebintu by'okukolera abantu nga birabikako. Tuleke kwekweka mu opposition nti nze ndi wa opposition okukula emisango omulimu gw'osooka okukola. Oba okola omulimu gwa opposition okole nga mulimu namba ki? Namba tusooka oweereza abaki? Abantu. Abavubuka bangi basanga bakyali bange tebalina yadde 10 ne bagamba kamiliyoni nigawa yakola otya. Ebbula ly'emirimu tugenda kufunira abantu 60,000 mirimu, naye tulina okucreatingawo facilities ezisobozesa abantu. Otambula mawanga gatukulaakulanye gagasookayo balina facilities, community facilities kuŋŋanya abantu zibakolera emirimu. Omusambi w'omupiira ne yeezuula, omukulu w'ekkono ne yeezuula, banyakana bagenda Bulaaya because of their talents. Uganda yemu ku nsi esinga talent, naye tukyali mu kutegeererwa abantu ab'amakooti abo. Nze nga nze Ssekinomu njagala kusakira Uganda, nja kusakira Kampala, nja kusaka, njagala okukola kye bayita interstate mayorship. Ojja kusanga bali mu office omubuuze nti meeya w'e Kenya Nairobi mwogeraganya naye oyagalanya Erias Lukwago era tukusaba era ddala yo yennyini yessalo waffe omwesa salo Sebo Omulodi Mwali ab'Obutale abanyalusuubuzi b'ekibuga Erias Lukwago
At the helm of the city for close to 10 years, but I would like to repeat what I've always said. My first term was disrupted, and indeed I repeat the same statement I made at FDC headquarters. It aborted because I was kept out of office for the better part of the term. Term was 5 years. The 2 terms I were there, they were very chaotic, tumultuous, and eventually they engineered the botched impeachment that paralyzed the entire system and caused the office of the Lord Mayor to be dysfunctional till the term ended. So I want to be on record. This is the second term I am seeking. Tulina enteekateeka nyingi tuzanjula mu wiiki ejja maaso. Tugenda kutandika ne kampeni yaffe, tugenda zironkyingira mu lonki ey'amaanyi mu Kawempe division. Naye ng'ebyo tetunnaba kubikola, tugamba mwami byabakama omaze otuwandiisa. Kaakati ekiddako kiki? Tutuuleeka oba tutandika okusagula. Bwe tusagula ate mutukuba tiya gaasi. Bwe tugenda okutambula ate mututira misanvu makulu. Patro zeekiika wano zeekiika wali. Kaakati tuli ba candidates. Tetumanyi meetings tuziteeke mu bisaawe za kuteeka mu mayumba, mu maka gaffe, ma office gaffe, za kuteeka luddawo. Era twawulirako bagamba abantu 5 oba 6 oba 10, situmanyi. Dale nebeera nkaka abantu bameka era tunagikubanga tutya. Kakati bino bikulaga nti ekintu kino tebakyetegekera oba bulungi, oba nabo bali kugira bwe bati naye bati situmanyi. Naye twagamba mwambe y'abakama, please fulumya guidelines ezirikiriya bulungi nti ffe be banominate nze nga ba candidates bwe tugenda okunoonya obululu nga ssemateeka bwalagira. Kuba kakati ekiddiridde kunoonya bululu, naye tubunoonya tutya nga tetukuba nkuŋŋaana. So ekyo twagala tukimanye, n'enkuŋŋaana ze bagambe entonotono zinaafaanana zitya. Kirala poliisi kyekoze olwa duly nominated to contest as a candidate for district chairperson, city mayor, Kampala district. Congratulations. NUP, everywhere. NUP, People power. our power. Our power. People power. Mulodi wali. Omukyala akola ki? Omukyala akola ki? People power. Our power. Our power. People power. Tuliyambale ngule, olutalo kaluwedde. Tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. Bannakampala abantu ab'enkyukakyuka y'eggwanga Uganda, nyanjula program eya Kampala, nyanjula enteekateeka eya NUP mu Kampala, era ng'olwaleero
nze nga Nagayina Bira Sempala omukyalo omubaka owa Kampala nga kati nzize mu ofiisi ejja okwasaganya essuubi ly'Abannakampala ey'obwa Lord Mayor era njagala kakasa bannayuganda nti kino kye tuluubirira si bwa Lord Mayor ekikulu nti enkyukakyuka gye twanjula eno e capital city abaagala enkyukakyuka tebasobola kwagala kifo kya bwa Lord Mayor era nze sikamulamu omulamwa kugamba nti okuva waggulu nze ng'omukyala abavubuka nga bakulibwa omuntu akomezaawo essuubi mu Uganda azuukusizza essuubi ly'abavubuka ffe tuzze nze nga ddala ng'omukyala kwongerako ddoboozi nsonga eyo amakulu si bwa Lord Mayor amakulu ti kyenji gye twetaaga erina okuba nga ekwatagana kibi nnyo okwogerera nti essuubi ly'Abannayuganda liri bwani Bobi Wine nti gwate ayogera oyogera ki nti owaayi tosobola kwawukana kusuuba bakakasa nti kino ekizze kyenji ey'omugundu nkola ey'omugundu ate mbakakasa nze nga Nagayina Bira Sempala ndi striker mulungi naye ate n'enkuba mpya ebikadde biri mabega tugenda maaso olowooza abakyala kino ekifu kyekiyina effumbiro mumanyi bulungi nti singa omukyala tabeera mu ffumbiro oluusi ebijjulwa bibula palamenti liringa ddiiro site kanso ffumbiro era mwetegeke okuba nti ku dining mu bitundu byammwe byenkoze nga ndi mu ddiiro kati ate watya nga nzize mu ffumbiro tugenda kusoosotola empombo ku mpombo nga tuzaamu abantu bafe amaanyi abavubuka amaanyi omukulembeze bw'ovaayo nga bwenzize abavubuka mubalabye bankulembedde emabega ne maaso nze ng'omukyalo nze ndeeta enteekateeka oli ajja kuba waggulu ng'ekibuga era kyankyukakyuka osanga omuntu ng'abadde n'empeta emyaka 15 nze mbadde wa FDC emyaka 10 nga siri independent kati nze abadde anywa ekibiina ekijjuvu osobola otya okugamba nti nze mbuusabuusibwa ng'ate wabaddewo atalina kibiina naye ng'azannyira awo ani asambye ebbali n'ebbali nze ndowooza eyo enkola ebadde eyambula gwe kisaana ate ne bajambaza enze kubanga omuntu abadde mu kibiina ekijjuvu kyova olaba n'adde neeraliikiridde okusamba makkati kubanga obwa independent oba obojjerera buli wamu nze mbadde sibojjerera era olw'okuba namanyiira nti mbeera mu kibiina nabadde nzija ng'omuntu bagamba mmaliridde sembera eyeeteeseteese yasembera era singa nadde seeteeseteese sandisembedde era ne beba mu kereziya bagamba beeteeseteese mujje musembere kati Nuupu yagambye ti abeeteeseteese muleete okusaba kwamu era bagenza okulaba nti gwe wammasembere kuba naliko kansala manyi local government kyetegeeza eyo ofiisi si ya muntu kinoomu tuli mu kalulu tunoonya akalulu nga ba Lord Mayor naye emirimu gya KCCA gitambula kati ekitegeeza public office mu Luganda bagiyita ofiisi ya lukale abantu b'okola nabo tobawandiika ate tobagoba tobawandiika era ate tobagoba kati omuntu kwatagenda kwotawandiise okuviira ddala ku bakansala si gobawandiika bantu be babawandiika
abakozi ba gavumenti sigoba wandi public service gavumenti ebawandi kati ogamba otya nti nze ngenda kola bantu ekikulu bwe bakuleeta oleete enkolagana ey'abantu ojagazise abo enforcement teba reporting our Lord Mayor enforcement ba reporting our executive director kati bw'osanga executive director n'olwana naye gagamukirire mubakoleko kati ekitegeeza gwoba osaanuulira abantu abo abakyalo kasukibwa ku kabangali obusungu abantu bwe bajja mu ofiisi ogwobalaze bwe bateeka wansi nze nzikiriza ngenze kutwala bulumi bw'abantu mbugabane era mbwagazisa technical team ne bakansala implement what a Lord Mayor should be. A Lord Mayor is the focal point, is the coordinator of the side of politics and the side of the technical staff.